Nasisi w'omuntu akedde kweyiwa ENAKIFUMA mu ttawuni mu kugulawo omuzikiti oguzimbiddwa Hajji Hussein Kakande ku ssaawa 6:30 Omulangila jjajja w'obusiraamu mu ggwanga Hajji Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu atuuse mu kifo kino era nga yabadde omugenyi omukulu. Ayanirizibwa Hajji Dumba ne RDC wa mukono Hajjati Nabitaka Fatuma Ndisaba. Mbuga asiimye n'awuubira ku bantu be olwo Essanyu ne libabugaana. Omulangila oluvannyuma alambudde omuzikiti guno era ng'asookedde waggulu ku kalina abakyala gye basaalira olwo Essanyu ne libabugaana. Oluvannyuma wavudde wano yeeyongeddeyo waggulu okulambula yafeesi ezimbira ku muzikiti guno omutula imamu waagwo era bw'atyo n'asima sayininge mu kitabo kyabwe. Bw'abadde akomawo wansi oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okulambula yafeesi z'ekizimbe kino, Mbuga azeemu n'awuubira ku bantu be olwo Essanyu ne libabugaana. Omwagalwa w'abangi oluvannyuma asaze akaguwa ng'akabonero akalaga mu kugulawo omuzikiti guno era bw'atyo n'abikula ejjinja eriteekeddwa ku muzikiti guno. Mbuga enkumuyito n'enkumuyito y'abantu ebadde emuyindiridde munda muzikiti ayanirizibwa District Kadhi wa Mukono Sheikh Kakande. Wabaddewo okubuulirira nga kulembeddwamu Sheikh Abdallah Segujja alina byeyogedde ku nsonga y'okuzimba omuzikiti. Katonda ow'ekitiibwa bwe yali ayogera mu bigambo bye birungi ku nsonga ng'eno gye tuliko. Eno ensonga gye tuliko ekolebwa bakkiriza, tekolebwa bamushiriki. Era toyinza kumusangayo n'omu ng'akola ekintu nga kino. Bino Katonda yabyogera mu Qur'ani. Yagamba ma kaana lil mushirikiina an ya'muru masajida Allah. Tekigwana ku bamushiriku okubeera mbu be balabirira emizikiti gya Allah, be bazimba emizikiti gya Mungu. Emizikiti gya Mungu zimbibwa bakkiriza. N'agamba shahidina ala anfusihim bil kufri. Nga beekaka balina obujulizi nti bye baliko bikyamu, bamanyi bye basinza si bituufu. Omuzikiti gwonna okuzimbibwa guzimbibwa mu kkiriza. Bangi nnyo abalina ensimbi empitirivu, tayinza kukola kino. Era kyova olaba waliwo boosanga n'omugawayi onoogenda ddi e Makka ng'ayina ebintu bye tasobola kugenda. Era kyova olaba obavangako tobagendangako nnyo, sente azirina mpitirivu naye tasobola kugenda Makka. Bino byolaba bino bikolebwa bakkiriza, abaddu ba Allah balungi. Chairman w'omuzikiti guno ategeezezza nga Hajji Hussein bwe yabagaana okubaako omutwe gwe bagamba nti yazimba omuzikiti guno balo n'abasaba okusirika. N'agamba temuddayo kunyega kigambo. N'atukozesa endagaano nga si mpandiike, n'atusaba ekigambo. Tebaayayogera nti nze nkola ki, nze nzimba, mumuzimba, nze kanfune kyenkwasa tulabe. Era tetwanyega, ffe twakomawo okutegeeza basiraamu baffe, please tembaako kyemukola, mumwatukwasa obuvunaanyizibwa. Mwana waffe wa wano mwenna mumumanyi, Hajji Hussein Kakande Yusuf Kawoyi. Mu kwogera kwe, Hajji Hussein Kakande yebaza Hajji Dumba olw'okubabeererawo mu kiseera nga kitaabu amaze okufa n'okutuusa kati. Nsaba Allah musiime era ne kitaffe gyali mu kabuli abe musiimu. Nzizaako okwebaza bakitaffe abalala bwe mutambuza embeera kuba omuzadde tabeera omu. Hajji Hussein asabye abasiraamu okusomesa abaana abwe eddiini ey'obusiraamu n'ategeeza nti omwana bw'aba asomye obusiraamu tasala. Nange mufeeyo nnyo okulaba nga muyigiriza abaana eddiini yaffe ey'obusiraamu. Omwana bw'asoma eddiini ey'obusiraamu tasala. Mentalite yeeve mu bantu okulowooza nti omwana bw'asoma obusiraamu oba eddiini y'obusiraamu oba omufiiriddwa. RDC wa mukono Hajjati Fatuma Nabitaka Ndisaba yebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'abasajja afaanagana kuwe bati abeewaayo okuweereza obusiraamu n'omutima gumu. Buli muntu ayita mu nakifuma yakyuse. Twebaza abasiraamu Allah basukkulumizza abasobodde okwagala obusiraamu bwabwe. Abasiraamu bangi nnyo Allah be yagabirira naye ow'ekitiibwa Mbuga nga tebasobodde kwagala busiraamu. Era nga buli kaseera obubbo bw'obusiraamu mu muzikiti bakasuka binusu. Balondamu kanoti kali ak'olukumi Bank of Uganda kenaatera okwokya ke baagala okukasuka mu mizikiti.
Fadhilat Sheikh abimanyi. Tubaddenga n'emizikiti nga tegiggwa. Ni Allah bw'atuwa omuntu n'atoola mu riziki Allah gye yamwazika n'atuteerawo ettendo lino. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saba Allah ayinjiwaze emmaali yammwe. Saba Allah bakuumire ebiyungo byammwe musobole okuba nga olubeerera mwongera ku busiraamu. Nze nga RDC mpulira essanyu lingi bwe mba nkola n'abantu nga Hajji Dumba n'abantu nga Hajji Twaili Sebaggala ate ne mungattako Hajji Hussein Kakande ankoledde ekkula bwe liti mu mukono. Mpulira nga nnina ekigattiddwa ku disitulikiti gye nkulembera ekinene era nusula mbadde mumusekerera nti teguli budaka tuli mukono ate nga mbuga nkutegeeza nti n'emirala mingi tugenda kuyita era ogenda kudda ogiggulewo. Disitulikikazi wa Gweta Mukono Sheikh Abdul Nur Kakande yebaza Allah olw'ekinga ky'abawadde mu disitulikiti gy'akulembera. Katonda oyo ayisizza obusobozi mu mwana waffe mu baana baffe Hussein Yusufu Kakande. Ate erya Kakande lijjuddemu n'amasavu. Mulimu bakakande bannabbi bahanife bakakande tukola ebyafaayo naye ono omwana atukoledde ekyafaayo mu Uganda. Yebaza RDC wa Mukono ne chairman we NRM olw'enkwatagana gye balina ennungi n'abasiraamu. Baza mukadde waffe chairman wa movement ne omuwanika wa movement abo bw'okola ng'obali bbali emirimu gikaluba ngera nga RDC sebo muyimukeemu nti okola kwa Mukono n'abeera nga taliimu mavuunya kubanga ng'abo be bakulembeze betukolagana nabo. Sebo chairman Sebaggala n'omuwanika wa NRM wadde nga sente za NRM tezijja nnyo bulungi gye tuli eno naye mutugasa mu buntu era ne RDC nti abo basimba amakuuli ebintu tebitereera naye twabafuula mikwano gyaffe wadde waliwo ebitunyiga naye tugenda tusinda naye nga tuli nabo. Sheikh Kakande asinzidde wano n'ategeeza abasiraamu abagamba mbu tebalina ludda we bagwa bakikomye mu bunnambiro. Tubadde n'omuze ogwa wano nga gugamba ffe tetulina ludda. Ekyo kiwereddwa okuva olwaleero anaddayo okukyogera ng'atusegulira. Kasita muwulira nga ffe tetulina ki oyo nga mutuwa lipoota ng'atusegulira. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba la takun imma tobanga nampawengwa. Kiri mu hadisi bakiyita mukhtaru hadisi erimu hadisi 12 takuluna nga mugamba in ahsana an-nas ahsanna wa in asa'u asa'ana nti abantu bwe balongoosa nga tulongoosa bwe basobya nga tusobya walakin watinu anfusakum mubeereko we munyweredde ffe tunyweredde kibuli. Mu kwogera kwe Omulangila yebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okusobozesa omuddu we Hajji Hussein Kakande okuzimba omuzikiti guno. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu n'obusobozi okujja okubeerawo ng'ennyumba y'eno tugiggulawo mu butongole. Njagala nnyo okwebaza Hajji Hussein Kakande ne famire ye yonna olw'omulimu ogw'ettendo gw'okoze okuzimba ennyumba ya Allah. Weebale nnyo okukola omulimu guno nga tokola kwejjako naye ng'okoledde ddala n'omwoyo gumu ng'azimba ekintu ekikyo era tusaba Allah omulimu guno agukkirize era naawe akuzimbire ennyumba bweti mu jjana. Omulangila asabye abantu b'omu kitundu kino okusaalira esswala za jjama zonna mu muzikiti awamu n'okuteekawo eddalasa basobole okusoma eddiini yaabwe era bw'atyo ne yeewaza abavubuka okusula mu mizikiti. Naye njagala okukubira omulanga abantu b'omu kitundu kino nti bano bannaffe basobodde okutuwa ekkula lino kati obuvunaanyizibwa bwammwe okulaba nga masigidi eno ekola omulimu gw'erina okukola nga muyimirizaawo ejjama esswala 5 nga zonna za jjama buli lunaku ate kibeera ekifo eky'okusomesa n'okuyigirizaamu. Njagala nnyo okusaba ate abavubuka mu kitundu kino mulina omuze bashekawo eno ne yatera be basomesa ne bajja mu mizikiti muno nti yazze kukola itikaafu. Genda ewo weebaka okole itikaafu yo naye emizikiti gino gibeere gya kusaaliramu kusoma nakubanga tutambulizaamu eddiini naye si kwebakamu itikaafu ng'abasinga bwe baagala okugitambuza. Omulangila bw'abadde amaliriza ebigambo bye asabye bakyala kimpadde
bakomye omuze gw'okwezza emizikiti. Leka kuva eri ogambe nti ndina obuvunaanyizibwa ku muzikiti ogwo ani yabukuwadde. Bannannyini kitundu abagulabirira be basalawo ani nnyini gwo ani asobola okukola kino ne kiri. Tojja kubeera eyo ssempala ow'ebiragiro ku kintu ky'otalinaako kye wakoze. Bw'obanga olina ky'okoze genda oweeyo ebiragiro, naye w'otalina bukulu weewalewo kubanga ojja kuswalira bwereere. Ate ogenda okulaba ng'abasinga okukuba kkerere ebyafaayo bibakubamu ebituli n'ogamba nti biri bikyakulemye. Ate kakati lwaki ogenda kubipya? Lwaki onaawukira ebitali bibyo? Muzaffalo Kisaada ne Abdul Malik Kasumali bebakusakidde eggulyo lino ku lwa Rawda Media.